ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته matenda majivuga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba sokusasana emirembe kuwekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be n'abo abanamugoberera okutuusa olunaku lwe tulisinkana owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala nkutira omwoyo gwange n'ejamma okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala era nebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera ky'obulamu kyakyatulekedde nkubiriza omwoyo gwange n'ejammwe okubeera nga obulamu bwe tusigazza tubukozese mu ebyo ebirimu okulongoosa eri eddiini yaffe n'olunaku lwe tugenda okusinkana ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala kubanga Allahu subhanahu wa ta'ala ffenna tuleseewo lwa nsonga emu kubeera nga tulongoosa Allah subhanahu wa ta'ala ensonga gyatulekeddewo kuno ku nsifa bakyaliko kubeera nga tulongoosa era ensonga yateekesaawo okufa nga munnaffe bw'abadde ayogera huwa alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo okufa n'obulamu abeere ng'atugezesa ani mu ffe anaalongoosa emirimu gye gy'akola era ng'okuyingira kwaffe jjana kuli mu kulongoosa abayudaaya n'abanaswara bagamba nti bo bagenda okuyingira ejjana Allah subhanahu wa ta'ala agamba waqalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara bagamba teri agenda kuyingira ejjana okujjako omuyudaaya oba munasara Allah n'abaddamu naga tilka amaniyuhum okukweyagaliza kwabwe then Allah yinaalagani agenda okuyingira ejjana naga nti bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih naga nti alislamu kakulwa Allah wa huwa muhsin si kusilamu kakokka wabulanga mulongoosa abadde mulongoosa ku nsi kuno falahu ajruhu inda rabbih oyo ayina empeera ye wa Allah tabaraka wa ta'ala wala khawfun alayhim wala hum yahzanun tebagenda kutiisibwa kunakulwa enkomero era tebagenda kunakuwazibwa n'olwekyo okulongoosa kikulu nnyo mu byonna bye tukola mu bulamu bwaffe bwonna kikulu nnyo okubeera nga tulongoosa kyova olaba abantu abajja okusala idi bennyini abo mu bungi bwabwe Allah tabaraka wa ta'ala baalagira n'okusala ejama esswala eza bulijjo wakadhalika kyobola mu Ramadani embeera ebeera nnungi nnyo emirembe gibeera mu baddu lwaki olw'okuba bangi nnyo ba implementinga amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala mu mwezi ogwa Ramadani abo bennyini nga bwe bakola emirimu egyo mu Ramadani balongoosa n'ebiseera ebirala Allah jalla waala bw'atyo bayagala balongoose omulundi oguyise twatunuulira entandikwa y'amateeka ag'okwawukana abafumbo ababiri era ne tugamba okwawukana kuno okw'abafumbo ababiri kukkirizibwa mu shariya Allah tabaraka wa ta'ala yakukkiriza n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakkiriza abafumbo ababiri okubeera nga baawukana kubanga basobola okuba nga bawangadde mu mbeera etekyasobola kubeera nti we batuuse tebakyasobola kubeera bonna ng'ekkuba eririwo lyokka lyakubeera nga baawukana Allah jalla waala nakkiriza abafumbo okwawukana n'omubaka sallallahu alaihi wasallam nakkiriza abafumbo okwawukana wakadhalika ijma' ulama abamanyi bonna beegatta ku kigambo ekyabafumbo okubeera nti baawukana n'olwekyo okwawukana si kamogo newankubadde kiyinza okulabikamu mu mbeera endala waliwo leero yawukana ne mukwano gwe naga ati saagala famire emanye nedda okwawukana si kamogo ekigambo kino libadde kikyogera naye okulaga nti okwawukana si kamogo Hassan ibn Ali radiyallahu anhu yali ekuufa taata we n'atuuka okulinnya ekituuti n'agamba abantu bange ab'ekuufa mbasaba temuddayo okufumbiza mutabani wange kubanga atannyo abakyala abantu b'ekuufa ne bamuddamu ne bamugamba tujja mufumbiza ne wanaaba atadde abakyala 10 bagamba mu byafaayo nti Hassan ibn Ali yata abakyala 10 nga bawasa then baali bamweyonera ekikulu nti bo baali bamweyonera olw'okuba aba mu famire ya nabbi kati nga ne waata nga baagala nnyo okumufumbiza babeere nga bazaala abaana bava mu lulyo abalinako akalandira ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye tekitegeeza nti kirungi nti kisifa nnungi wabula si sifa nnungi nnyo omuntu okutendebwa n'ekyo naye omuntu ayinza okuba nti wano otadde abakyala babiri ensi yonna n'ekwetikka nti oyo abakyala ewuwe tebabeerawo nekifuuka ensonga so osobola okufuna problem omukyala yennyini n'ogifuna nemulala nga tusobola kubeera nga obeera n'omukyala ng'eyo problem weeri wakadhalika n'abakyala nabo basobola okufuna obuzibu bwe bumu ng'abufunye mu bwami ono n'amufuna naddako tekitegeeza mbu olw'okuba gino gyonna emirundi abadde ajja afuna obuzibu bajja kumulabanga kikeemo bajja mulanga kisiraani nti talina kuddayo okubeera nga yawukana akirizibwa okwawukana n'oyo omusajja
gw'abalabye nti basobola kuwangaala nga balongoosa nga Allah tabaraka wa taala bw'ayagala. Omulundi oguyise ebyo byetwatunuulira ebitonotono ebikwatagana n'okuwoowa, empagi z'okuwoowa, shuruutu z'okuwoowa n'ebirala, manya z'okwawukana, obukwakkulizo bw'okwawukana, arukanu z'okwawukana ne shuruutu z'okwawukana. Olwaleero okwawukana buli lwe kubaawo twayitandise okukoona ku kiddako nti waliwo amateeka agaddako abafumbo ababiri lwe bamala okwawukana. Ge mateeka ki? Ahkamul idda. Waliwo amateeka g'okutuula omukyala okutuula ebbanga ly'alina okutuula nga bwe ngenda okunyonyola lye nali ntandise okukoonako omulundi oguyise naye obudde ne butukwata nemba nga nakoonako bukoonyi. Era mu mateeka agaddirira abafumbo oluvannyuma lw'okwawukana waliwo ahkamu rajaa, okuddiŋŋana. Basobola abafumbo okufumbiriganwa ne baawukana ate basobola okubeerera nga baddiŋŋana oba obutaddiŋŋana. N'olwekyo tujja kutunuulira ku ahkamu rajaa, amateeka ag'okuddiŋŋana. Wakadhalika ne ahkamul khulu, amateeka g'okweyambulula, kubanga waliwo omukyala ng'ate ye yeetaaga okweyambulula bbaawe. Amateeka ago ag'emirundi esatu genjagala tube nga tufunza biidhnillahi taala. Amateeka g'okutuula idda, amateeka g'okuddiŋŋana na amateeka g'omukyala okubeera nga yeeyambulula ate omusajja. Kubanga talaaq omusajja okubanga ata omukyala nga baawukana, ekyo kiri mu mikono gya musajja. Kyekyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti innama talaaqu liman akhadha bisaaqi, innama talaaqu liman akhadha bisaaqi. Ettalaka agamba twawukane yoyo eyakwata ku ntumbu, amakulu eyawasa omusajja yalina talaka. Wakadhalika ne raja, ogamba nti tuddiŋŋane, ekyo era kiwola mu shuruutu za raja, bagamba nti kiina kuva mu mukyala. Ogamba tuddiŋŋanye nakyo kiina kuva mu musajja. Wakadhalika ne okubeera nti atuula idda, amateeka gano ag'okutuula idda alina okugafolowinga n'okugafaako ennyo n'okuba nga asigadde alabirira omukyala ye musajja. Kati ye omukyala asigadde mu bbanga, obusiraamu bwamuleka nga ali mu bbanga kati alina ye waayinza kwetakkuluza ku musajja singa embeera egaanye nedda, obusiraamu tebwamuleka, bwamuteerawo naye kye bayita al-khulu, okubeera nga yeeyambulula omusajja oyo gw'aba alaba nga tebakyasobola kugenda mu maaso na bufumbo. Ahkamul idda, ekitibwa idda. Ekitibwa idda kyeki? Bafuqaha bagamba hiya muddatun, libeera bbanga haddadaha shari'u, nga omulezi waffe Allah tabaraka wa taala ye yaligereka ba'da al-furqa, nga libeerawo ebbanga eryo oluvannyuma lw'abafumbo ababiri okwawukana. Basobola okwawukana mu bulamu oba basobola okuba nga baawukanye mu kufa, okukonda kuba kwawukana. Okufa kusobola okubaawula oba basobola okuba nga baawukanye balamu. Kati waliwo ebbanga Allah tabaraka wa taala lye yateekawo. Yajibu ala almar'ati, ng'ebbanga eryo kikakata ku mukyala al-intidhaaru fiiha biduni zawaaji, nga ayina okulindirira ebbanga eryo paka lwe linaggwako nga tannaba kufumbirwa hatta tanqadhi au taqdhi almudda oba tanqadhi almudda, bw'oba oyagadde bw'otyo, okutuusa ebbanga eryo lwe liggwako, kye bayita idda. Olwaliro baga nti gundi ali mu idda, gundi ali mu idda, baba bategeeza ki? Bwe bagamba nti omukyala ali mu idda, kitegeeza lyebbanga omukyala lyatuula oluvannyuma lw'okwawukana ne bbaawe, bayinza okuba baawukanye mu bulamu oba baawukanye mu kufa. Ebbanga eryo lyatuula nga tannaba kufumbirwa mu bufumbo bulala, ebbanga eryo lye bayita idda. Era ebbanga eryo lye bayita idda mweriri mu Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira omukyala okubeera nga atuula idda. Abakyala bangi asala busazi, mwebali bangi asala busazi oluva ewa Sula enkya omusiŋŋaana ataali wa Abdallah ng'asaze busazi bw'atyo oluva eno nadda eno. Abo bangi gye bali. Ne twewuunya nti abadde amwogerereza mu bufumbo buli oba baakikoledde mu nnaku ezintono, baakikoze batya, oba oluvannyuma lw'okufiirwa. Oluvannyuma lw'okufiirwa omwezi gumu ebiri gwena okulaba omukyala ng'ataali mu bufumbo bulala. Abaffe ebbanga eryo Allah tabaraka wa taala yaliteekawo yennyini. Naamu, Allah ye yaliteekawo yennyini. Allah yagaa nti wal mutallaqaatu, abakyala ababa bateereddwa ne baawukana ne babba baabwe, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, balina okulindirira nga tebannaba kufumbirwa ebbanga lya ntukula za mirundi esatu. Obujulizi mu Qur'ani obutulaga nti omukyala bw'ayawukana ne bbaawe talina kufumbirwa wantu walala okutuusa ng'emyezi esatu gimaze okuggwako. Ate wa amma min as-sunna, mu sunna z'omubaka sallallahu alayhi wa sallama, waliwo omukyala yajja ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama nga bamutadde
naye nga talina waayinza kutuulira idda ewa bbaawe nga taliiwo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti itadi fi baiti ibni ammika, genda otuulire iddayo mu maka ga mutabani wa taatawo omuto ibn ummi maktum eyali omwazinyi wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namugamba nti fa innahu dharir, kubanga oyo ibn ummi maktum musajja muzibe bwe nkugamba okugenda okutuulira ewa. Namugamba talqi thawbak indahu, bw'onobeera mu maka ge ojja kuba oli free ng'osobola okwejjako n'engoye zo mu kubanga aba takulaba. Namugamba nti fa idha nqadat iddatuki, ebbanga lyo ly'olina okulindirira erya idda bwe liggwako faadhinni, aga nti faadhinnini obeerenga ombuulira ontegeeza onkowoola nontegeeza faadhinnini obeerenga onkowoolera ontegeeza nti ebbanga lyaweddeko. Wa qawluhu alayhi salatu wassalam, ne hadisi endala mbaka sallallahu alaihi wasallam aga nti la yahillu lilmar'a, omukyala alina takkirizibwa muslima abeera nga musiraamu tu'minu billahi wal yawmil akhir, akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero, an tahidda ala almayyit, okutuula n'akungubagira omuntu afudde fawqa 3 ayami, n'asussa ennaku 3, illa ala zawjiha, okujja nga bbaawe yafudde 4 ashhur, akungubagira emyezi 4 wa 10 n'ennaku 10. Obwo bujulizi mu hadisi obutulaga nti idda omukyala yatteeka okubeera nga agituula. Teeka omukyala okubeera nga atuula idda nga tannaba kuva mu bufumbo wabadde oba nga tannaba kufumbirwa wantu walala. Ebyo bibiri byawukana. Asobola okutuula idda nga tannaseetuka wano wabadde oba nga atudde idda eyo ng'agitudde kuba nti tannaba kufumbirwa wantu walala. Wa amma al-ijma faqad ajma al-ulama ala wujubi al-idda biljumla wakhtalafu fi ba'd anwa'iha, era abamanyi baffe bakyegattako nti idda yatteeka. Wakhtalafu fi ba'd anwa'iha, wabula ne baawukana bwawukanye kugamu ku ngeri za idda, ezimu ku ngeri za idda ze bayawukanamu, naye idda biljumla okutwaliza awamu idda abamanyi bagyegattako nti gyeri. Alhikmatu fi mashru'iyati al-idda, kiki ekigendererwa mu kuteekawo idda? Omukyala amale okutuula emyezi 3 nga tannafumbirwa walala oba nga tannaba kuba nti baddiŋŋana ebbanga lye balina okutuula. Lwaki? Alhikmatu fi dhalika, ekigendererwa mu ekyo siyanata lil-ansab. Alhikmatu fi dhalika yani yaqsuduna siyanata lil-ansabi wa tahsina laha min al-ikhtilati, baba bagendereramu omukyala, Allah yagendereramu kukuuma ndyo z'abantu. Omukyala aleme kubeera nti asobola okuba nti ayawukanye n'omusajja ono ng'oba oli awayinza okuba alina olubuto tannalulaba ate n'afumbirwa awalala, kati omwana n'akulira mu maka gali nga bamubala weeri ng'ate ekituufu si weeri. Kyova olaba bwe tugenda mu maaso ojja kulaba nga Allah jalla wala yalabula abakyala n'agamba nti enjawukana zibeerawo, okwawukana kubeerawo, naye ne bwe muba mwawukanye omukyala ati Allah tagezangako n'akweka ekyo ekiri mu nabaana we. Amakulu bw'aba anobye ng'alinamu olubuto kigaanibwa, Allah yamulumiriza n'amulabula n'amuziyiza okubeera ng'akweka ekyo ekiri munda oluvannyuma lw'okuba nti ayawukanye n'oyo omusajja. Abamu ennaku zino bazijjamu bujja, ayawukana n'omusajja ga nti ye kati mbadde nina n'olubuto n'alugjamu, ekyo kyennyini Allahu tabaraka wa taala kye yali agaana. N'olwekyo abamanyi beegatta ne bagamba idda weeri ng'ekigendererwa mu kyo kubeera nti kukuuma ndyo z'abantu zireme kwetabula, wakadhalika riayata lihaqqi zawjaini, n'okukuuma obuvunaanyizibwa n'amateeka g'omusajja ono nti alina hakki ye ono gye bava asobola okuba olubuto abadde alulina. Wakadhalika ate si lubuto lwokka, waliwo n'okulabirira. Ani alabirira omukyalo oyo nga tannaba kufumbirwa? Ebyo bitunulirwa n'omusajja abadde baawe. Wakadhalika ne oli agenda okumuwasa naye atunuulirwa, ayinza okusibibwa omwana atali wuwe. Wakadhalika wa riayata lihaqqi zawjaini wal awlaadi, okutunuulira okuba nti tuwa hukuku z'abaana abafumba babiri, omwami ne mukyala we, oba n'oli omwami gy'agenda okufumbirwa, omwami ne mukyala we, oba n'oli omwami gy'agenda okufumbirwa. Wakadhalika n'omwana, mulimu omwana asobola okuba nga naye alina okubeewa hakki ye. Wakadhalika wannikahu thani, n'okuba nti tutunuulira nikaahu eri ey'okubiri gye bagenda okugendamu, erina okugendebwamu mu makubo amatuufu. Wattaabud, ate ekikolebwa mu kusinza Allah, kubanga nzijukira lumu twali tusoma Madina nga tusoma kitaabu talaq, omuyizi mukwano gwaffe omu Muhammad Mubarak n'abuuza Sheikh n'amugamba, Sheikh,
ennaku zino tulina ebyuma ebikebera ne tumanya nti omukyala talina lubuto. Lyabuuza Sheikh Muhyiddin n'amugamba nti yaahi ekigendererwa si ekyo kyokka kyakumanya nti omukyala talimu lubuto, talina lubuto, wabula emyezi gino 3 gituulibwa nga mulimu hikima endala ta'abbudan lillahi azza wa jalla, nga tukikola kusinza Allah. Waliwo amateeka gamu ge tukola nga tetutunuulira hikima erimu, wabula nga tukikola kusinza Allahu tabaraka wa taala. Anwaa'ul idda, emiteeko gya idda. Emiteeko gya idda giri emiteeko 5. Abakyala abatuula idda bali mu biti bino 5. Ekisooka iddatul mar'ati ghayru al-madkhuli biha, idda y'omukyala abadde tannaba kwegattako na bbaawe. Olwaleero tulina abantu nga bawoowebwa ng'omu ali mu nsi ndala n'omulala ali mu nsi ndala. Kati abafumba abo singa baba baawukanye kikolebwa kitya? Kubanga ebitabo ebisinga bya fiqhi bulijjo bitera kuwa kifaananyi kyakuba nti oluusi Abawarabu bo bakikola nnyo. Asobola okufumbiza omwana we ewa Imam Kasozi nga ayagala afumbizemu eyo famire. Kati omwana we ng'akyali muto n'oli ng'akyali muto, ne bafumbiriganwa nga tebannaba kubeera bonna. Oba ng'omwana akyali muto ng'ate oli omwami mukulu. N'ensendera nnyingi zikikola ng'abavuka b'e Gambia bangi nnyo betuwangadde nabo bakikola bakiina nti maka ga gundi bampayo omuwala. Naye omwana gwe baamuogenda okulaba ng'akyali mwana muto myaka 8-9 nga kitegeeza alina omulinda paka lwalikula, naye ate asobola okumutamu eryo ebbanga nga abadde tannaba kubeera naye. Naye kati ekimanyikiddwa ennyo, abafumba babiri bawoowebwa ng'omu ali Saudi Arabia, omulala ali Qatar, omulala ali Uganda, omulala ali UK. Kati abo basobola okuba nga bafumbiriganiddwa ahkamu nikahi zonna nezituukirizibwa ahkamu nikahi zonna nga ziweddeyo nga tewaliwo kyawala okujjako nga abafumbo beerere, just kintu kimu tebannasisinkana. Kati senga omukyalo bbaawe amutadde batera okwekyanga, emyekyango ne gibeerawo ne boogera bingi, nanze nkutadde Sulaina samanya nakumanya nagwa mu kizibu. Kati senga amutamu eyo embeera, ittafaqa alfuqaha, abamanyi bonna beegatta bafuqaha ala anna zawja, nti omukyala ghayra almadkhuli biha abadde tannabeerako na bbaawe, intulliqat, senga aba ateereddwa, fala iddata alayha, oyo talina idda gyatuula. Kigambo kimu kyokka, omukyala abadde tannabeera na bbaawe oyo talina idda gyatuula. Liqawlihi ta'ala, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ganti ya ayyuha alladhina amanu, abange mwabakkiriza, idha tallaqtumu nisaa, bwembanga mutadde abakyala, bwembanga mutadde ya ayyuha alladhina amanu, abange mwabakkiriza, idha nakahtumul mu'minat, bwembanga muwooye abakyala, thumma tallaqtumuhunna, ate oluvannyuma ne mubata, min qabli an tamassuhunna, nga temunnabakwatako, temunnabeera nabo, fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha, abo tebalina idda gye batuula. Oyo mukyala omuteeko ogusooka. Omuteeko ogwokubiri, iddatul mar'ati almutawaffa anha zawjuha ma lam takun hamila, omukyala ateereddwa bbaawe naye afiiriddwako bbaawe, gwe muteeko gwokubiri. Omukyala babadde bafumbo babiri naye bbaawe n'amufaako, naye ng'omukyala oyo ayogerwako bbaawe amufuddeko ng'omukyala talina lubuto, gwe muteeko gwokubiri. Mukyala afiiriddwa bbaawe abadde tali lubuto. Ittafaqa alfuqaha, era abafuqahaa'u beegatta ala anna iddata almar'ati almutawaffa anha zawjuha, nti omukyala yenna aba afiiriddwako bbaawe, saghiran kanat aw kabira, kaabe nga abadde akyali mukyala muto nga bali benkubiddeko ekyokulabirako, oba abadde mukyala mukulu ng'ayinza okuba tazaala na kuzaala, madkhulan biha aw ghayra madkhulan biha, abaddeko n'omusajja oba tannabaako na musajja. Abamanyi beegatta ne bagamba nti anna muddataha ay iddataha 4 ashhur wa 10, oyo atuula emyezi 4 n'ennaku 10, ye mukyala owokubiri atuula emyezi 4 n'ennaku 10 nga tannaba kufumbirwa. Era tetukkirizibwa kujja eri mukyala oyo ne tutandika okumwogereza nga tukozesa ebigambo ebiri direct ebiraga nti omwogereza, okujjako okukola kinayati, okulaza okugereesa obugereesa. Naye omukyala ali mu idda ng'afiiriddwako bbaawe ng'omukyala oyo tali lubuto, alina okutuula ebbanga lya myezi 4 ng'akungubaga n'ennaku 10. Allah jalla wa ala ganti walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja, n'abo ababa bafiisiddwa mu mmwe ne balekawo bakyala baabwe, yatarabbasuna bi anfusihinna 4 ashhur wa 10,
balindirira abakyala abo ne babeera mu idda nga tebannaba kulowooza byakufumbirwa ebbanga lya myezi 4 n'ennaku 10. Suratu Baqara aya 234. Omukyala owokusatu, iddatul mar'ati almutawaffa anha zawjuha idha kanat hamila. Omukyala afiiriddwako bbaawe naye ate omukyala oyo abadde ali lubuto. Oli asoose bbaawe afudde tali lubuto. Ono owokusatu gwendiko kati afiiriddwa bbaawe ate omukyala oyo kisiŋŋaaniddwa ng'ali lubuto. Ajma al ulama, abamanyi bonna beegatta ala anna iddata almar'ati almutawaffa anha zawjuha idha kanat hamila wad'u alhamli. Abamanyi beegatta nti omukyala yenna bw'afiirwako bbaawe ng'abadde ali mu lubuto, ebbanga lyalina okulinda nga tannalowooza byakufumbirwa walala lyebbanga lyamala ng'akyalina olubuto. Amakulu bw'aluzaala mu myezi 3 akkirizibwa okufumbirwa idda ye beeweddeko, bw'aluzaala mu myezi 9 idda ye beeweddeko, bw'aluzaala mu nnaku 4 idda ye naye ebeeweddeko. Illa ma nukila an Ali wa ibn Abbas. Ye idda yoyo ebeeweddeko. Lwaki? Liqawlihi ta'ala, kubanga Allah jalla wa ala w'ekitiibwa yagamba wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Ate abakyala b'abe embuto ajalahunna ebbanga lyabwe Allah lyeyabateerawo kwe kubeera nti bazadde, an yada'na hamlahunna, kuzaala mbuto zaabwe, kuzaala abaana. Wazaala omwana idda ebeeweddeko. Omukyala owokuna ali muteeko gwokuna, iddatul mar'ati almutallaqa wa hiya hamilu. Omukyala owokuna yoyo aba ateereddwa n'ayawukana ne bbaawe nga baawukanye, naye nga baawukanye omukyala ali lubuto. Oli gwenvaako afiiriddwa bufiirwa bbaawe ng'ali lubuto. Katono gwe njogerako baawukanye na bwawukanyi n'omusajja we, naye omukyala n'agenda ng'alina olubuto. Oyo nno ittafaqa alfuqaha, era abamanyi beegatta ala anna iddataha, nti naye ebbanga lye wad'u alhamli, naye kuzaala. Mukyala kasita yawukana ne bbaawe n'anoba bas, kasita azaala omwana omusajja waddembe okumwogereza n'amuwasa. Amateeka awo ag'okuyonsa oyo omwana ago malala ate nago malala gakwatagana n'okuyonsa oyo omwana, ani alabirira oyo omwana, ebyo birala. Naye ali muhimu yo omukyala obusiraamu bwamuwa ebbeeta oluzaala kasita oba nga mugoba ne mwawukana waddembe okubeera nga afumbirwa awalala kasita azaala omwana. Omuteeko ogwokutaano, iddatul mar'ati almutallaq, ye idda y'omukyala ateereddwa faskha nga bwawukanye na bbaawe idha kanati min dhawati alhaydhi, singa abadde akyasobola okubeera nga ali mu bakyala abagenda mu mbeera zaabwe. Ittafaqa alfuqaha, era abamanyi beegatta ala anna iddataha, nti ebbanga lyo omukyala 3 quru, entukula za mirundi 3. Olwakuba nti Allah yaga nti walmutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Abakyala ababa bateereddwa batukula, balinda ne batukula entukula za mirundi emeka? Emirundi 3. Omuteeko gw'omukaaga gwe nabadde soogedde ogusembayo ku ntula za idda, iddatul mar'ati allati ya'isat min alhayd. Waliwo omukyala nga ye tagenda mu mbeera zaabwe ez'abakyala, aw lam tahidhu aslan, obanga ye yatondebwa nga tazigenderamu ddala, ono aisat nga yatuuka ku myaka egy'okuba nti takyagenda. Bafuqaha abasinga bateraga mu myaka 5 kudda waggulu. Amakulu omukyala kasatuka mu mbeera nga takyasobola kugenda mu mbeera ezo, mu myaka nga takyasobola kugenda mu ezo embeera, oba lam tahidhu aslan nga tagendako mu mbeera ezo, ittafaqa alfuqaha, bafuqaha beegatta ala anna iddataha, nti naye ebbanga lye 3 ashhur, atuula emyezi 3. Olwokuba nti Allah yaga nti wallaa'i ya'isna min almahidhi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur wallaa'i lam yahidna. Allah yaga nti n'abo abakyala abaggwamu essuubi nti bakyasobola kugenda mu ezo embeera, ebbanga lyabwe batula idda emyezi 3. Wakadhalika wallaa'i lam yahidna, n'oyo omukyala abanga tagenderangako ddala mu nsonga, oyo naye atuula emyezi 3. Abo bakyala abatuula idda bali mu miteeko egyo 6, tebasukka waabo. Makaanu al idda, omukyala atuulira wa idda. Omukyala watuulira idda, bafuqaha bagamba kati omukyala idda ezo zonna ezoogeddwako, baawukanye ne bbaawe, ono asembyeyo, oba afiiriddwako bbaawe ng'ali lubuto,
oba baawukanye ne bbaawe ng'ali lubuto oba nga bwenjogedde atuulira wa idda. Bagamba abafuqaha nti ta'taddu almar'ati omukyala ta'taddu almar'atu almutallaqa ta'taddu almar'atu almutallaqati talaqa arraj'iyya fi bayti zawjiha. Ta'taddu almar'atu almutallaqa omukyala aba ateereddwa atuulira idda. Mukyala kigubogorako gubatadde talaqa arraj'i oluto olw'okuddiŋŋana fi bayti zawjiha atuulira mu maka ga bbaawe wabadde afumba oba we bapangisa oba we yazimba oba wonna we basula. Omukyala ateereddwa oluto olw'okuddiŋŋana yoyo gwe nayogerako omulundi oguyise nti omusajja aba amutadde oluto olusooka. Bw'amuta oluto olwo olusooka akkirizibwa okuddira mukyala w'oyo ebbanga lyamala ng'emyezi 3 teginnaggwako. Bayinza okuddiŋŋana n'addamu n'amuta oluto olwokubiri akkirizibwa era okuddira mukyala we ebbanga lyamala ng'egyo emyezi 3 teginnaggwako. Kati ate bw'amuta oluto olwokusatu lwe twayita at-talaq al-ba'in al-kubra olwo ddo takkirizibwa kuddiŋŋana naye okutuusa ng'amaze okufumbirwako awalala. Era kisobola omulundi ogwo nabagamba nti ebigambo bingi biyita ku nnimi z'abasajja naye nga biraga nti baayawukana dda ne bakyala baabwe emirundi egitamanyikiddwa na muwendo. Ekyo kijjaawo kuba nti eyo talaka yabeerawo era ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yanyolwa nnyo n'atuuka okuba ng'agamba nti ekitabo kya Allah amateeka ga Allah gazanyirwamu nga nange nkyaliwo. Umar radiyallahu anhu ye n'akuba n'okukuba kibooko abantu abaali bata abakyala mu nta etekkirizibwa mu Busiraamu. Omukyala ateereddwa naye mukyasobola okuddiŋŋana yaluwa yoyo gw'otadde oluto olusooka nga lw'osoose okumuta oba oluta lubadde lwakubiri oyo idda agikoleraawo mu maka we mubadde muwangaalira mwenna. Era laha ahkaamu azawja laha jamiu ahkaami zawja. Amateeka gonna agakwatagana n'abafumbo gaba gakyamukolako mwegyo 3 emyezi gyambala nga teginnaggwako. Amakulu bw'ofiiraawo akusikira naawe bw'aba yafudde naawe omusikira n'amateeka amalala gakwatagana ku bafumbo ababiri gonna aba akyakkirizibwa okuba nti aliira we muliira akyakkirizibwa okweggyako engoye ez'ezimu ebbanga lyamala ng'egyo emyezi 3 gyakyalimu egya idda nga lwe luto olusoose olwokubiri. Amateeka gonna agakwatagana n'abafumbo ababiri okkirizibwa okutambula naye okkirizibwa okweyawula naye n'ebirala. wakadhalika almutawaffa anha zawjuha n'omukyala afiiriddwako bbaawe. Omukyala afiiriddwako bbaawe naye atuulira mu maka ago mwabadde afumba. Wano waliwo omuganda waffe yaŋŋamba ekigambo nti waliwo abantu abamu nga bwe baba tubatadde awamu oluvannyuma lw'okwawukana ng'enjawukana gye baawukanyeemu omukyala ntumulekawo ate tuyinza okufuna ebizibu ebinene. Bwe tuba tusuubira ekizibu ekiyinza okuva mu kuba nti omukyala akyatudde awo nga ddala mutuufu kinene tulaba bayinza okuvaamu okwettiŋŋana bayinza okuvaamu okwewa obutwa bayinza okuvaamu okuttiŋŋana n'ebirala. Bwe tuba tulaba nti kituuse kweyo embeera kati imaamu atwala obuvunaanyizibwa obwo okunoonyeza omukyala oyo wa waatulira idda imma mu bantu be naye ebbanga erero lyamala ng'atudde idda obuvunaanyizibwa bw'okumulabirira buba bukyali kwona omusajja. Wakadhalika era omusajja oyo akkirizibwa okgendayo n'amulambula kubanga abantu abamu kaba kanzunzu nga ke kakyabakutte nga ebbugumu likyali wala nga temperature zikyabalinnye ng'alabanga oli omulabe we era yagamba oli nti nze bwe tukaana n'omusajja nzigalirawo ddala ekisenge oyo omusajja ayinza okuntuga. Kati baba basuubira ebyo imaamu aba atwala obuvunaanyizibwa okufunira omukyalo ono watulira idda naye emyezi 3 gyonna omusajja yalina okumulabira n'okuba nti asasulawo bwe waba weetaagisa kusasula ssente. Wakadhalika mutawaffa anha zawjuha afiiriddwako bbaawe naye atuulira mu maka ago mwabadde afumba. Wano waliwo ekigambo eky'obulabe nnyo era juuza ennaku zino nadde nkyogerako mu mizikiti gy'abasiraamu abamu Uganda ne bagamba la ilaha illallah. Ekyo ekigambo kyotuleetedde kipya nnyo tetukiwuliranga nako oli abamu ne banyiga nti otukoze bubi. Era Imam Kasozi mulimu gwabwe okubeera nga bakibunyisa bakitegeeza abasiraamu kubanga tetukimanya abasiraamu abamu nti wanafaqatuha ala zawjiha au min malihi illa idha ntahti almudda fanafaqatuha min maliha. Kyekyo ekisembayo ekikulu ekyo. Omukyala ebbanga lyamala nga akyali mu idda gw'omuliisa
gwe omunywesa gw'omusuza naye emyezi egyo egya idda bwe giggwako omukyala afiiriddwa bbaawe taddayo kulya ku ezo ssente za musajja. Ekyo kyatabudde abantu bangi. Taddayo kulya ku mmaali ya musajja. Tulina bakadde baffe bangi baafa nga maama baasigala mu makaago nga bizinesi ya taata gye yaleka gye bakozesa ssente kwe balya buli kimu kyonna nga taata kye yaleka kye bakozesa. Waliwo bwe nagenda nga taata waabo okuva lwe yafa myaka mingi nnyo naye nga namwandu ali awo era bw'oyogera baga kati namwandu agendewa mukyala wuyo akaddiye mukyala wuyo akuze. Abamanyi baatuka ne ku lubuto subhanallah ne bagamba olubuto n'olubuto lwennyini omukyala senga abeera nti afudde ayina baawa afudde naye ng'omukyala ono ayina olubuto no nafaka eyina kuva si ku mmaali oyo omusajja afudde. Bagamba eveewa bagamba nti emmaali oyo eyina kuva mu mugabo gw'oyo mu mugabo gw'ayina kubanga oluvannyuma lw'okufa kw'omusajja ono luno olubuto lufunye omugabo. Kati omugabo ogwo gwe balina okugyamu okuba nti balulabirira era Allah yagera bw'atyo muleme tuga nti kati tubulyazaamaanya bali babaweerera ne bakula ne basoma ono akyali muto naye tumale okulinda tumulabirire. Allah yagera nti najja kujja mu kiseera bwekiti nono bwekiti era bonna nga Allah yeeyama ajja kubalabirira. Era bw'abanga omusajja talese mmaali olaba omwana oyo asobola okubeerawo tabulwa bayinza kumulabirira imma ab'effamire oba abakuza bamulabirira. N'olwekyo abakyala abaafiirwa babba baabwe nga idda yaggwako nga mukyali mu mmaali mulya mwegiriisa eyo emmaali gye mulya haramu tekkirizibwa. Kati omuntu era kino nakigambye abasiraamu nti enyiike gye balina bo n'ennaku gye balaba nti oddira otya omukyala gwe baawasa ayinza n'okuba takola. Kati ate n'omugamba nti oluvannyuma lw'okufa bbaawe olw'okuba nti bbaawe afudde taddayo kulya ku mmaali eyo omusajja gye yaleka tolaba nti obwo bulyazaamaanya alyewa. Kati ate weewuunye Allah tabaraka wataala mu bulumi mubulina ku mukyala naye ate weewuunye Allah ye obulumi abulina ku musajja. Atya omusajja ono okubeerawo nga ne mukyala we waali kiba kyatteeka ono omusajja okubeera ng'alabirira mukyala we kyatteeka wujubu nafaka ala al azwaaj kyatteeka abasajja okuba nti ffe tuliisa bakyala baffe kyatteeka. Lwaki? Kubanga embeera y'obufumbo ekyaliwo era kyobalaba abamanyi bagamba nti omukyala yenna bw'abanga agambye takyasobola kubeera na bbaawe nafaka weekoma okumulabirira. Imaamu Abi Hanifa atuka n'okugamba ne zakaatul fitri tokkirizibwa kumuweera kyenga omukyala aga nti sikyasobola kubeera naawe kubanga ennika bagibalira min al uqudi al muawadha yenkolagana gye tuyingiramu nga yampankuwe kyobola osasula amahale teringa kuzimba awukaafu kusaaza abantu kugendo nga biri muwala wange bibirala bitibiri mpankuwe naye bwe tuyingira mu akdi ya nika yampankuwe omukyala wagalirawo ekisenge obusiraamu bugamba n'omusajja taddayo kuwaayo ssente za kumuliisa abeere nga yeeriisa. Kati gw'osaasira mukyala ye Allah asaasira omwami eyafedda ali emagombe ali mu ntaana. Lwaki mumuwaliriza okuliisa omuntu gw'atakyayinako buvunaanyizibwa? Oba hikima ogiraba? Allah agamba nti muli balyazaamaanya nnyo kubanga luli abadde amusasulira kubanga waali mukyala we amwoleza engoye amufumbira naye kati taliiwo omusajja wattu ali magombe ate muddira emmaali ye gye yaleka mugifuula ey'etteeka okubanga ono kwakozesa atakyalina kakwata n'oli yafa. Subhanallah walillahi alhikamu albaligha. Wallahi Allah ayina ebigendererwa byawukana n'eby'abantu bye tutegeera. Kyobulaba ekyo kigambo abantu bangi bawulira nga kipya. Ugamba nti namwandu emyezi 8 n'ennaku 10 bwe biggwako atandika okunoonya bw'anaalya balaba nga kinene. Kyobolaba obusiraamu tugamba tugabanye n'ebintu ng'obudde bukyali. Namwandu bw'aba wakufuna bintu bafune era emyezi egyo bwe giggwako agenda afune w'abeera waddembe okufumbirwa. Ebyo na byonna ge mateeka ga Allah tabaraka wa taala. Mu bbanga eryo erya idda yajuuzu lahuma kikkirizibwa eri omukyala oyo antatazayyana lizawjiha kubanga yeewundira bbaawe mu bbanga erya omukyala gwe baawukanye n'omusajja nga si kufa. Wakadhalika yajuuzu ziyarat al awlaad kikkirizibwa okulambula abaana. Omukyala ayinza okuba idda agituulidde walala naye nga lwe luto olusobola okuba kikkirizibwa okulambula abaana n'omukyala okuba nga alambula abaana senga abalese eno n'omwami okulambula abaana senga omukyala aba atulidde walala idda. Wakadhalika yambaghi at-ta'amul billati hiya ahsan wa fi ahsani al-ahwali. Kirungi nnyo abafumba babiri okusigala nga bakolagana mu mbeera esinga okubeera ennungi kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atugamba okwawukana
yatugamba nti at-talaqu marratan enjawukana za mirundi ebiri fa imsakun bima'ruf omukyala okusalawo omuddire mu bulungi au tasrihun bi ihsani oba okwawukana ogamba mwawukane naye nga mwawukanye mu bulungi. Omulundi oguwedde nabagamba ebintu byonna byetukola biggwawo, obufumbo buggwawo, emirimu giggwawo, obukulembeze buggwawo, ebitiibwa biggwawo, n'ababadde abalamu bafa ne bavaako mu bulamu buno obwensi, n'obufumbo kyekimu ku bintu ebisobola okuggwawo. Kati bwe biba buweddewo tugumaagumangako tuleme kwefuula kintu kirala. Omusajja gw'ofumbiddeko kyobola Allah tabaraka wa taala yamuwa chance esooka bwe mba mwagala kuddingana nga waliwo omukyalo omusajja omulala akwogereza idde weddeko myezi 3 temulina ddingana ne wajja omusajja omulala akwogereze noono gw'obadde ofumbira n'akomawo Allah yagamba nti wa bu'ulatuhunna ahakku biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Babbaaba bwe bali abakadde mu butuufu be bakakafu b'okuddibwa be basinga okuba ne priority kugamba first gundi be baweebwa omukisa ogusooka okuba nti betuddira kubanga nga Allah yaga nti wala tansaw al-fadla bainakum temwerabira waliwo bulungi obwaliwo wakati wammwe wadde bino bisobola okubaawo naye ate waliwo embeera gye mwalimu ey'obulungi ey'okweyita switi n'ebirala togyerabira. Wala tansaw al-fadla bainakum Allah yaga nti ng'abaana abayi bagamba ng'abaana temwerabira musobola okuba mulina abaana nolwekyo tugumaagumangako tuleme kwekola binene. Nolwekyo abafumba babiri bwe baba baawukanye batuula idda omukyala atuula idda eyo gye njogeddeko egwa mu miteeko egyo omukaaga basobola okuba baawukanye mu bulamu oba baawukanye mu kufa. Ahkamu rajaa kati mu kwawukana waliwo amateeka ag'okuddingana basobola okubeera nga baddingana. Arrajaa kyeki? Ahkamu rajaa arrajaa bagamba bafuqaha nti hiya irtijaa'i azawja kwekomyawo mukyalawo almutallaqa oyo gwoba wata ghayra ba'in atali oli gwe ate olutalo olwokusatu olusembayo oyo tolowooza mbyokumuzza era ababazza bali ku birala oli azza omukyala abamaze emyaka 3 4 5 6 n'amuzza abo si benjogerako ng'ate enta zonna zaggwayo okuta omukyala n'obanga omuddira gwenjogera kakkirizibwa okuddira omukyala yona amutadde mu luto olusooka oba olwokubiri nga terunnaggwako oba olwokusatu nga luweddeko naye ng'amaze kufumbirwako walala awo olwosuubira kumuwa ate yetebana raja okukuba kuwa kupya. Kati onaddira mukyala we amayi baga nti okuddira omukyala huwa irtijaa'i zawja kwe kuzzaawo omukyala almutallaka gw'oba otadde غير البائن atali oli ila nikahi ng'omukomyawo mu bufumbo min ghairi istinafi aqdin nga temuzzeeyo min ghairi istinafi aqdin jadid nga temuzzeemu kuwoowa kupya madamat fil idda ebbanga lyamala nga omukyala abadde akyali mu idda. Era okuddingana abafumba babiri Allah yakikkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala yaga nti wabu'ulatuhunna aya gyensoose okusoma wabu'ulatuhunna babbaabwe bano ababa baabata ahakku biraddihinna fi dhalika beba kakafu b'okuddira in aradu islaha singa balaba nga bagenda kulongoosa singa baba omusajja omulala amwogereza noono omukadde naye ng'abadde akyali wano mu idda awo akakatibwako kubeera nga amuddira yono amakulu nga idda eweddeko wano idda esobola okuba eweddeko idda bweggwako omukyala osobola okumuwoowa eno aya eraga idda esobola okuba nga eweddeko eno esooka emyezi 3 negiggwako kati awo omukyala asobola okufumbirwa wala oba gwe okuddayo n'omwogereza n'omuwaata olw'amahali mapya n'omuwasa naye alaga nti omukadde ye mukakafu w'okuddira. Ali muhimu ffe tuba twagalamu nti mulimu arraja. Ekirala ekiragalira ddala arraja aya eraga arraja nga teriiko na myezi kuba nti gibadde giweddeko ng'eyo ewedde. Allah subhanahu wa ta'ala nti at-talaqu marratani okuta abakyala kwa mirundi ebiri fa imsaakum bima'rufi okumuddira mu bulungi amakulu mu idda awo wakati nga idda ebali sinnaggwako n'omuddira aw tasrihun bi ihsani olwokubanga omusiibula agende ewaabwe nga era omusiibudde mu bulungi. Allah yagamba nti aw tasrihun bi ihsani oba okwawukana mu bulungi. Wal imsaakum bil ma'rufi abamanyi baga nti okumuddira mu bulungi okumukusigaza mu bulungi ayi birraj'a ng'omusigazza ng'ebbanga terinnaggwako n'omuddira era ne bagamba nti wa ma'nahu aya kye yetegeeza idha qarabat inqidaa'i iddatiha senga idha qarabat inqidaa'u iddatiha idha qarabat senga omukyala yoba asemberedde inqidaa'i
iddatuha idda y'okubanga eggwako. Amma sunna sunna mu sunna ekitulaga nti okuddingana nakyo gye kiri ye hadisi ya Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar yali atadde mukyala we n'amuteera mu mbeera nga tekkirizibwa muntu kuteeramu mukyala we, yali mu nsonga zaabwe. Fa amarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yuraji'aha, nabbi n'amugamba abeere ng'amuddira. Wakad ajma al ulama ala anna al hurra, bamanyi beegatta nti omukyala yenna omwami yenna owaabobwe idha talaqa al hurra, bw'aba atadde omukyala nga naye waaboobwe duna thalathati, ng'amutadde mu nte zitannaba kuggwayo ssatu, awil abdu oba omuddu idha talaqa wahida, ye bw'aba atadde olutalumu kubanga omuddu yaba walumu, anna lahum arrajaa, bakkirizibwa okubeera nga baddingana. Hikma ki eri mubafumbo bano okuba nti eshariya ebakkiriza okuddingana? Abamanyi bayogera hikamu nyingi, naye mu kuzo bagamba nti itaa'u kulli min azawjaini fursata istidraki mawatin alkhalali bainahuma fi lmuashara. Ebbanga ery'emyezi 3 liwaayo ka chance omusajja n'omukyala okutunuulira obuzibu obubadde bubaviirako okwawukana buvuddewa, emirerembe gibadde ki? Ne bakola istidrak. Kyebakola istidrak okuba nti osobola okusiŋŋaana ekintu ekiba kikuyiseeko n'okiza oba n'okitereeza, kyebayita istidrak. Wakadhalika lianna kulla minhuma, kubanga buli omu ku bafumba babiri kad yandam, asobola okwenenya baada wuqu'i talaq, oluvannyuma lw'okwawukana, wayakufu amma kana sababu talaq, neyeekomako ku kiri ekibadde kibaviirako endooliito ez'okwawukana. Fa idha azama arrajulu, omusajja bw'amalirira baada dhalika an yuraji'a zawjata, naga nti kati nsazeewo tuddingane, yajidu lbaaba maftuha amaama, asiŋŋaana ng'omulyango mugule ogw'okusobola okuddingana. Falau lam tathbut arraja, senga arraja teyaliiwo, lakana hunaka haraju wa mashaqqa, walibaddewo obuzito n'okukaluubiriza. Wa hadha yadullu ala mahasini shari'ati al-islamiyya, ebyo biraga obulungi bwe eshariya ey'obusiraamu. Wa tahsulu arraja bilqawl wal fi'l, okuddingana muddingana mutya? Osobola okuddingana n'omukyala ng'omugaanyi tutindingane, oba bilfi'li, n'ekikolwa oba okumunywegera, wakadhalika n'ebikolwa ebirala. Shurutu raja, obukwakkulizo bw'okuddingana, buno bukulu nnyo, obukwakkulizo obw'okuddingana. Akasooka an yakuna almutallaqa madkhulan biha, omukyala gw'oyagala okuddingana naye ateekwa okuba nga wali obaddeko naye mu nsonga z'omufumbo. Fa in tallaqaha qabla ad-dukhuli, senga oba omutadde nga obadde tonnabeerako naye, fala raja'ata lahu, tokkirizibwa kumuddira, kubanga ekyabaleetedde okwawukana nga temunnaba na kubeera mu bufumbo tetumanyi kisobola okuggwawo, n'olwekyo ababadde tebannabeerako babiri tebaddingana. Liannahu la iddata ala ghayri almadkhuli biha, kubanga nakyogedde wali nti bwe muteŋŋaana n'omukyala gwotannabeerako naye mu nsonga za bufumbo, ye tatuula idda. Amakulu osobola okuba nti oyagala muddingana enkya ne bamuwoowerayo, ye talina idda. Kati ensonga lwaki ye talina idda gy'oteekwa kubeera ng'omukyala oyo alindirira? Aya nagisomye. Akakwakkulizo okokubiri, an takuna almutallaqa baqiyatun fil idda, omukyala gw'oyagala okuddira kakasa nti akyali mu idda, akyali mu myezi 3 okuva lwe wamuta. Fa in qadat al-idda, senga ebbanga ery'emyezi 3 liggwako, fala raja'a, temukkirizibwa kuddingana. Liqawlihi sallallahu alayhi wa liqawlihi ta'ala, olw'okubanga Allah tabaraka wa ta'ala yagamba fa idha balagna ajalahunna, ebbanga lyabwe bwe balimalayo, fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Bw'aba akyali mu idda, wano ekisooka fa idha balagna ajalahunna, yani nga basemberedde okumalayo ebbanga, mubaddire. Bwe liba liweddeko, Allah yagamba nti aw fariquhunna bima'ruf, mubate bagende. N'olwekyo bw'oba olina omukyala nga mwayawukana mwezi gumu, 2, 3, 4, 5, tokkirizibwa kumuddingana. Tusiŋŋanya abantu bangi nga baddingana vanyuma ya mwaka 2, 3. Qala Ibn Qudama yagaa nti ajma al-ulama, ajma ahlul ilmi, abamanyi bonna beegatta ne bagaa nti ala annahu la raja'ata lahu, tewali kuddingana, omusajja otakkirizibwa kuddira mukyala, la raja'ata lahu alayha baada inqidaa'i iddatuha, oluvannyuma lwa idda okuggwako. Abamanyi bonna bakyegattako bonna ti omusajja emyezi egyo bwe gigwako takkirizibwa kuddira mukyala oyo. Naye olwali lusiŋŋana omukyala nga yanoba n'agenda ewa bakadde be
n'abeerayo mwezi gumu 2 3 4 5 6 oba oli awo omusajja najja ne batuula mu nsonga n'akola ki n'amuzzaayo era ogenda okuwulirawo abantu nga banyumya aboogera bawe nti yamunonye wano n'amutwala ate nno munaye babadde mukwano muzibu n'owulira ebiboozibozi babadde mukwano muzibu okumanya yabadde bali mukwano n'abaana bye yazaala mu ssula teyabamukkiriza agende nabo bonna bagenze bonna ku luno n'owulira ebigambo ebitategeerekeka myezi 5 omukyala gy'amaze nga mwayawukana 6 abalala mwaka abalala singana mukyala we ng'ali awo okuva lye yamuwasa ne baawukana omukyala ali awo amaze emyaka 2 afumba gonja atunda kasooli naga omukyala namulabye ne musaasa nga namuzaalamu n'abaana kati okumuleka awo ne muzaako kati n'ekyalo kyonna kimanyi mukyala wange n'abeewaayo bamanyi mukyala baba wooye ate oli yali mukyala wange abantu baddamu ebyo obwo buba bwenzi nga buli bwe wakola oba abantu bwe bakola nga tebannawasa obwo tewali njawulo ate obuyinza n'okuba ashad kubanga ekibufuula obubi ennyo kubanga omuntu abulaba mu mbeera eya tahlili alharam abanga akkiriza ekiri haramu nti kikolebwa kibola ekyo kigambo kinene nnyo kye Salih Fawzani yatukana okugera ku kigambo ky'essola ku yawe ekyokulabirako nagamba okukkiriza ekintu ekyagaanibwa gwe ng'okikola mu nkola eraga nti kyagaanibwa gwe n'olaga nti kisobola okukolebwa yusiru dhalika alfiiru sahibahu ila alkufri kisobola okutwala nannyini kyo mu bukafiiri naawe ekyokulabirako naga singa omuntu asaala essola ng'akimanyi talina wuzu ng'amanyidde talina wuzu akaafuula n'ava mu busiraamu lwaki kubanga alaga nti essola esobola okusaalibwa ne wemba sirina wuzu kati nakino bwe kiri okuddira omukyala nga wayise emyaka 2 temuli naye mwaka myezi 6 temuli naye n'omuddira oba oli mbwenzi bwennyini naye ng'obukola mu nkola eraga nti tebulina nnyo problem no problem with that tebulina nnyo buzibu kati ekyo kiyinza okukusuula mu bukafiiri kubanga okola ekintu ekiri haramu ng'olaga nti kikkirizibwa oba tekirina buzibu nolwekyo abakyati tetubaddira bwe tutyo mu mbeera ya busaagosaago tulina amateeka agabayingiza mu bufumbo tulina amateeka agabafulumya mu bufumbo akakwakkulizo akokusatu an takuna arrajaa duna ma yamliku arrajul min aladad fa in kana hurran duna 3 idde oteekwa okuba nga bwe nayogedde ng'omukyalo omutadde mu nta zibadde zino enta z'oyinako obufuge ng'obadde omutadde olusooka n'olwokubiri n'olwokusatu kale osobola okumuddira olwokubiri lwentegeeza olwokubiri lwenjogerako ng'emyezi 3 giweddeko omukyalo osobola omutta oluto olusooka n'omuddira wakati mu myezi 3 nga teginnaggwako oba osobola omutta omuto olwokubiri emyezi 3 ne giggwako nga tonnamuddira era mukkirizibwa okuddiŋŋana awo naye ng'awo omusasula mahale mapya oluvannyuma lw'okuba nti emyezi 3 giweddeko ng'obadde tonnakola ki tonnamuddira ekyokuna ayakuna talaaqu bighairi iwadin talaka eneyo ekkirizibwa okuba nti omukyala okkirizibwa okumuddira ye talaka yabaddewo ng'omukyala teyakweyambuludde talina kyeyasasudde fa in kanat almar'atu khala'a bw'abeera omukyala nga khala'ata zawjaha bi'iwadi bw'aba yeenunudde mu bbaawe amakulu n'amuddiza amahale ge fala raja'a awo tewabeerawo raja tebaddiŋŋana illa biaqdin jadidi okuggyako ngo wabaddewo okuwowa kupya wabiridaaha ng'omukyala yasiimye naga kale tuddiŋŋane liannaha kubanga omukyala ono lam tabdhulu li'iwada teyawaddeyo mahale gano gazzaayo illa litaftadi nafsaha okujjako ng'agendera kwenunula minhu mwoyo omusajja wabadde naye wala yahsulu maqsuduha kale ate bwe tubagamba nti mukkirizibwa okuddiŋŋana wala yahsulu maqsuduha ma thubuti raja kati ate okweyambulula kuba tekukyakola makulu kubanga nti ate basobola okuddiŋŋana kwegamba okweyambulula omukyala kasaaba nga yeyeyambuludde bbaawe omusajja talinayo seeyo negamba nti oyo omukyala asobola okumuddira kubanga omukyala okuwaayo amahali naga nti n'amahali nga muddizza ayagala kukwejjamu oyo omusajja kati ate tetusobola kugamba nti waliwo okuddiŋŋana omusajja talinawo chance eddira mukyala eyamweyambulula okujjako ng'omukyala eyasazeewo naga kale tuddiŋŋane naye ne bakola nikaaho empya akakwakkulizo kokutaano an yakuna nikaahu sahiha obufumbo buno bukkirizibwa okuddira mukyalawo gwe wayawukana naye bulina okuba nga bwali bufumbo butuufu amma in kanat talaq naye okuta omukyala bwe kubeera nga kuli fi nikahin fasid nga kwali mu nika eyali enfu
bweba nikahu yali nfu falaysa lahu raj'a li'annaha tabinu bitalaq awo tebaddingana kubanga nikahu yenfu bwe tubaawula omukyalo yalibeera baina takkirizibwa kuddira oyo ki musajja gwaba omusajja takkirizibwa kuddira oyo omukyala kubanga obufumbo jjukira buba busaziddwamu busazibwa buba tebukyasobola kubeera nti ate baddingana kubanga bwali bufu. Akakwakkulizaako omukaaga an takuna raja okuddingana kulina okubeera mu njiza fala tasihhu muallaqa kulina okubeera nga kuimplementingibwamu ekyo ekiseera omukyala noga nti nkuddire timuddidde olwaleero sigamba nja kuddira bahaji bana bavudde Makka nja kuddira maaso eyo naye kanninde nabe neeyisaayo ala bw'oba oddidde omukyala kulina kutandikirawo kweyo essaawa ne muddingana siga nja kuddira wiiki ejja nja kuddira nedda. Idhan tariqatul murajaa li ba'd an-nas hadhihi al-ayyam ngenda kumaliza na bino then oluvannyuma biidhnillahi ta'ala tuweeyo ka chance oba oli awaka ebibuuzo khulu tuyinza ogiyitamu olukwakwayo oba okugireka omulundi omulala. Ennaku zino abantu bo baba baddingana mwene embeera esooka tahsul almurajaa basobola okuddingana birihabi rajuli ila awliya almar'a omusajja agenda bugenzi eri abazaala mukyala we idha hasala bainahum الصلح والاتفاقيات ولو بعد انتهاء مدة تحصل الرجعة bagenda omusajja ava buvyeno n'agula enkoko n'agula n'amatooke n'agula neki n'agenda ew'omukyala we gye yanobera n'agamba nti bannaye nzije tutabagane wakayita bbanga ki okuva nno lyagenda tegiweze emyezi 8 guno tukutula gwa 8 guno ebadde okomyewo kuki anti mbadde nzize munnaye ebyobufumbo mubaamu ebizibu nzize tukanye nga n'abakadde basala enkoko nga batuula baleeta empombo ati Sulaimaani anoonye nanca bagende nga bagenda eyo enziriŋŋana teri mu mateeka gaffe ag'obusiraamu. Enziriŋŋana ey'okubiri anna almar'ata osingaana omukyala kad tarji'u ila baiti zawjiha asobola okukomawo eri ennyo mu maka ga bbaawe walau baada sanawaati ng'akomyewo ne buba wayiseewo emyaka wa khasatan idha anjabat minhu awlaada naddala okusinga ddala bw'aba yamuzaalamu abaana bakomawo nnyo okulambula abaana era balina n'enjogera egamba nti omukyala ow'abaana tanoba oba oli awo omukyala ng'akomyewo okulambula abaana olunaku olumu ogenda okulaba nga ganze sina gye ndaga tatasula nkooye nokkowa nga nogenda okulaba musajja namuleka munaye yakomawo okulaba abaana genda okulaba nga nemuvaako. Oli omusiraamu omu yaŋŋamba yayawukana n'omukyala enjawukana ne ziggwayo omukyala alina abaana naye omusiraamu ono agenda n'amulambulako naye omusiraamu yagamba ng'abuuza yagamba nti munaye seeka nze ŋŋenda omukyala oyo okumulambula naye Mukama yawa omukyala oyo kusiika ebinyeebwa bwe ntuuka yo omukyala asiika ebinyeebwa bye bimpombera ngenda okulaba sisuze ate ngenda okulaba n'olulala nsuze kati omusajja ali mu katogo kennyini bayawukana emyaka 8 yaga buli lwagendayo okulambula ku baana omukyala mungu yamuwa okusiika ebinyeebwa oyo omusajja bye bimusuula mu ttaga lyefaana bwetu ye bubamu ebinyeebwa nga ndowooza bimulinnya ku bwongo okakana ng'akola ki ng'asulamu ag'amaka. Wakadhalika tajidu ba'd an-nisa au ba'd an-niswa osingana abakyala abamu nga ye naye akomawo okukola ki kubeera nti agenyiwadde. Subhanallah, wala kino kyagala nnyo okwegendereza. Omukyala bw'ajja okulaba abaana takkirizibwa kuddamu kweyawula n'oyo omusajja yali bbaawe era tebakkirizibwa kusula mu kisenge kyekimu era omukyala takkirizibwa kujjamu ngoyo waali takkirizibwa byonna ng'omukyala ow'ebweru bwe yali naye kyeyogana tekiriiwo. Basingana bakwatagana mu ŋŋano bagwaŋŋana mu bifuba okukakana basobola okusula mu kisenge ekimu ebyo babikola nnyo bagenda mu nnyimbe ne bagenda yali mukyala we tomanyi gwe yawasa yanoba yazaala abaana bali abakulu abagenda e Canada yoyo nga bali bonna kagaali bakunya akagaali amutwalako embeera efaananako bwe tekuddamu okweyawula n'omukyala yali mukyalawo nga mwayawukana tekikkirizibwa mu mateeka gaffe ag'obusiraamu. Watakhsulu rajaa era okuddingana kusobola okubeerawo baada sanawaati nga wayise emyaka n'osiŋŋaana nga almar'atu tajidu almar'ata almutallaqa osingana omukyala eyateebwa qad taati li ziyarati alawlad kama dhakartu lakum wa ta'aba arrujuu' yawma min alayyami n'agaana okuddayo ekivaamu ne baddiŋŋana. Enziriŋŋana esembayo anna ba'd alawladi wa khasatan idha kaburat alaba ekisembayo ŋŋambye nti
abantu abamu singana nga abaana bwe bakula bakomyawo maama waabwe mu maka. Taata waabwe ogenda okusingana nga omubuuza waayo mukyala we wamuzza nti nze saamuzza munnange nali ndi awo abaana ne bamukomyawo ate nga naakola ate tuno tukuze kati mukyala wamudde ate munnange bw'omanya ebyekisajja agamba ebyo ebyekisajja baana bamukomyawo awo nange nagenda okulaba ebyali bitwawudde si binene nnyo mukyala wange kati waali awo mumaze emyaka emeka nga mwayawukana myaka si 15 oba 17 giri awo nga baddiŋŋana. Idhan ebyo byonna ebyokuddiŋŋana okuta idda byonna biri mikono gya musajja. Wa amma ate omukyala ye bw'aba afunye obuzibu mu maka takyasobola kubeera na mwami oyo teyaweebwayo kachansi konna kakuba nti asobola okwogera ekigambo ekisazaamu obufumbo gye kali obusiraamu bwakamuwa. Kye kibayita alkhulu kwe kuba nti weeyambudde ekintu. Alkhulu ekiyitibwa khulu izalatu mulki nikah milki nikah izalatu milki annikah okuba mulki kirala ne milki kirala. Izalatu milki nikah kwe kujjawo obwannannyini w'obufumbo bi akhdhi almali ng'omusajja akugjeeko ssente, omusajja ajjako ssente then obufumbo ne bubanga buvuddewo. Waqiila definition endala ya khulu bagamba huwa firaqu zawji muraatihi, ye musajja okwawukana ne mukyala we bi'iwadhin ng'omukyala ayina kyawaddeyo asasudde ssente bi alfaadhin makhsuusi nga bayina ebigambo bye bakozesa mu kweyambulula. Olw'okuba okufumbirwa na kulina ebigambo era kyobola bamanyi bwe baba bawowa bagamba mwogere ebigambo bino. Ebyo ebigambo bikulu nnyo alfaazu mu kuyingira obufumbo. Mu kwawukana ebigambo ebikozesebwa bikulu nnyo era kyobola tugamba mwayawukana ebbaawo nti yagamba atya, kubanga bino ebigambo kwe tuzimbira okulamula. Okuddiŋŋana bwe muba muddiŋŋana yayogera ki, ekyo kitegeeza nti mwaddiŋŋana. Wakadhalika n'omukyala okuba nti yeyambuludde ebbaawo wateekwa okubaawo ebigambo ebyogeddwa. Wa huwa mashru'un bil kitaabi was sunna, era mu Qur'ani ne hadisi zombaka bakkiriza omukyala okweyambulula bbaawe. Allah mu Qur'ani yagamba fa in khiftum alla yuqima hudud Allah, bwe muba mutidde nti abafumbo bano ababiri tebakyasobola kuyimirizaawo mateeka ga Allah tabaraka wa taala fala junaha alayhima, tebalina musango gwonna fima ftadat bih, kwekyo kye beenunudde nabo. Amakulu omukyala okuwa ssente amahali n'agaddiza bbaawe oba ne bw'aba amwongeddemu, kyonna ky'aba amuwadde ne baawukana tekirina buzibu bwonna, bakkirizibwa okwawukana. Wa amma as-sunnah faqad thabata fi al-Bukhari, waate mu hadisi zombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo hadisi ya Bukhari anna mura'ata Thabit bin Qais radiyallahu anhu, mukyala wa Qais bin Thabit جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري بك صلوات الله وسلامه عليه فقالت نام جنبه يا رسول الله وبانجي بك والله إني لا أعتب على ثابت سينا كنيا كنا كنيا ثابت سينا ونيزاكم منيا في دينه مسونجز كواتكان الدينية ولا خلقه والدين بسازه سينا كم موغلاكو كومبسا ولكني نين دابا لا أطيقه سيجا مسوبولا سيجا كمسوبولا. فقال عليه الصلاة والسلام بكنا مغامبا فتردين عليه حديقته ونومدز النميروي أما كل النميرو جياليا مودنغا مهالي. قالت نعم، مشاء ناغاما انت نعم جاجي مدزا نبي ناغاما ثابت أبينغا كريزا بمدز النميرو نبي صلى الله عليه وسلم نابيرانغا أبغامبا باوكاني. إذا وقد أجمع العلماء من يبقى جمهور العلماء على أن الخلع انتو ومشارو كي ينبول باوي والفدية والصلح جائز بين الزوجين بكيزوا وقت وفهم بابي. حكمة مشروعية الخلع تشي شاغي يندروا مكوبانتو بسلام بكيز ومشانا يه أبينغا ينبول باوي بقى من تدفع المشقة والضيق على المرأة كجاو كنيجيزوا ne embere yokkalo bizibwa kubakyala kubanga omukyala asobola okubeera mu mbeera emu nga takyasobola kubeera kuwangala n'oyo omusajja mu mbeera yonna. Kati waliwo obuzibu obuliwo nti abantu abamu asobola okugendewa nayogera nti bba wange yakoze kino nekino nekino nga byamwogerako bya bwenzi. Bw'obyogerera mu maaso ga kaadi ate ogwo omusango mulala.
ekyo kyogenzeemu oba oyingidde ate omulyango omulala si gwe nsomesezzaako olwaliro ogwo baguyita al-li'an ogw'okwekolimira kasitogeza noyogera mu maaso ga qadhi era abantu bangi subhanallah munta kyekimu ku bitabo byempandikako munta abantu ze bataamu abakyala e Uganda obasingana nga bagenze ewa qadhi oba ewa mufti oba ewani ne basooka ate beeyasa ne beerangira ono yayenze ku gundi n'ayenda ne ku gundi ne mukwata ne gundi yaaka ebyo tebabyogera mu maaso ga qadhi tewali tasarrufaati ze tukola okujja nga Allah jazitubuuza bw'oyogera ekintu kyonna mu maaso ga qadhi ate ogwo omulyango omulala naye waliwo byoyinza okuzibira noga nti bino sigenda byogera naye nojja omukyala n'osaba kweyambulula musajja nsonga ki sijja kusobola kukola ddiini ya Allah nga nkyalina oyo omusajja Imam tasobola gayogera kino nekino abada naye abantu okuba nti musoose ne mwerangira ku kyalo kyonna ne kibamanya n'oyogera byonna ebyabaddewo mu myaka 15 ate ne mugamba mu mwawukanya ate ne basinga nga muddingana katogo eyo si ddiini obusi busiraamu ebyo si ddiini ebyo Allah tabaraka taala tabyagala tabikkiriza eri abafumba babiri n'olwekyo omukyala akkirizibwa okweyambulula bbaawe naye alina okumuddiza amahale ge yamuwa kasitaba nga omukyala yeeyambuludde era kyobola banze ngena n'ekigambo ekyabamanya akigamba nti khululu tebaamu kuddingana kikigambo abamanya abamu kibaliko bagamba omukyala kasitaba nga yeeyambuludde omusajja tebakkirizibwa kuddingana kubanga nga bwe nayogedde teyawaddeyo ssente atugenda ozizzaayo okujjawo ng'alaba tewakyasobola kubeerawo obufumbo wakati waabwe kati bwe tugamba nti ate basobola okuddingana ate olwo lwaki yasasudde amahale agazzeewo omusajja amuyambulule shuruutu sihhatul khulu' buno bwe bukwakkulizo obuleetera khulu okuba nti etuuse buno bwe bukwakkulizo obukkirizisa omukyalo okweyambulula bbaawe akasooka badhlu iwadh mimman tasihhu tabarru'uhu okuba nti azaayo ssente mwoyo akkirizibwa okubeera nti akkirizibwa okugaba ekintu amakulu mu bufunze kankifunze nti ono awaayo ssente amahale ateeka okuba mulamu bulungi ategeera bulungi nga ne gwagaddiza amahale ategeera bulungi nga bw'aba agabye ekintu kikkirizibwa ekyo kidda kuba ly abafumbo aba yayinza okuba yafumbiza omwana wa Imam Kasozi naye ng'omwana wa Imam Kasozi omulenzi akyali muto kati ono omukyala ng'agamba yeeyambulula oli omulenzi tabarru okugabako ekintu tekunnatuuka kati alina kubanga nooli tasihhu tabarru'uhu bw'aba alina tabarru'aati zagaba nga au yasihhu tabarru'uhu mimman tasihhu tabarru'uhu ateeka okubanga muntu mukulu amakulu balighan aqila ategeera bulungi akokubiri wa an yakuna sadiran min zawji yasihhu talaquhu era nakyo kyagala okufaanana kiri ono omusajja agamba nti nzikiriza okweyambululwako gwe omukyala nga nzikiriza oneyambulule alina kubanga musajja akkirizibwa era okuta omukyala kubanga oli omwana omuntu takkirizibwa kuta mukyala naye bw'aba mukulu ategeera bulungi si mulalu n'agamba kale nga bw'asobola okuta omukyala ne wana ateeka okuba nga ateeka okuba nga ali mu myaka egita omukyala nakkirizibwa okweyambululwake wakadhalika wa alla ya'dhulaha بغير حق حتى تبذل العوض وأن يكون الخلع بلفظ الخلع أكوكسة omusajja teeka okuba min al-ahkami mateeka nga talina kulemesa mukyala kumweyambulula era ne mu kweyambulula balina okukozesa lafu nti ye nzikiriza okuneeyambululako so tagamba nzikiriza nkutadde bw'agamba nzikiriza nkutadde ekyo kirala ogwo omulyango ate abazeeyo mu talaka naye nzikiriza nkweyambuludde nzikiriza okuneeyambululako n'olwekyo eyo lafu yena okukozesebwa walkhulu yu'tabaru talaqan ba'in inda jumhur ulama era okutooko okweyambulula kubalibwa nga talaka ba'in yeri gy'otakkirizibwa kuddira mukyalo okujjako ng'afumbiddwako walala ne okweyambula bwe kutobwe kubeera kyobola mbaganyi sinagenda n'ekigambo ekigamba omukyala bwe yeeyambulula bbaawe tebakkirizibwa kuddingana abalala bagamba nti ebalibwa nti talaqu ba'in yeruwa ba'inul kubra ng'alina kusookera kufumbirwako walala bo balaba nti bw'afumbirwako awalala awo mukkirizibwa okubeera nga muddingana tekikkirizibwa omusajja gaana mukyala bw'aba nga ddala ensonga weeziri kubanga bazireetera qadhi ensonga omukyala takeera kukeezi ku makya naga tatasula nakweyambuludde nedda ssebo alina ogende wa mufti oba imaamu oba qadhi n'amunyonyola ensonga imaamu yayita
omusajja so sikubeereze yona mweyambulula problem tuzina nyingi nnyo naddala abali ebweru wano baweza message nzo yona mweyambulula bitya omweyambulula omusajja wali ne qadhi ategedde qadhi n'ategeera era qadhi kyobulaba ekigambo ky'omukyala kiyita wa qadhi okkiriza nga mukyala wa Thabit bwe yakiise wa nabbi n'abuuza ono then n'amubuuza okkiriza nti nzikiriza naye bw'ababa nga ddala waliwo obuzibu mulimu abasajja abalina akambazuulu nga yasobola okugaana naga sikiriza khulu sikiriza qadhi watunula mu nsonga z'omukyala nga ntuufu qadhi yennyini alina olukusa oluta omukyala oyo n'akwata iwadh oba fidya omukyala zaleese okwenunula n'aziwa abooluganda bw'oyo omusajja ne bwe baba baganyi akkirizibwa okuzisaddaaka ku lw'oyo omusajja oba n'aziteeka mu baitul maali muslimu mukulu obufumbo tebubeerawo mu mbeera yakkaluubirizibwa nti kama mbaya kufana kuwona tebulina kuvaawo la busobola okuvaawo ku sayidi y'omusajja nga yasazeewo buveewo wakadhalika n'omukyala asobola okusalawo buveewo singa alaba nga waliwo ensonga etekyamusobozesa kubeera na musajja oyo. Wetugenda okukoma olwaleero tubeebazizza okubeera nammwe era tusaba Allah tabaraka wa taala okuteekamu kwammwe kumuteekamu amaanyi obudde bwammwe ebiseera byammwe Allah jalla wala musaba abeere nga abibateera ku mizaani y'emirimu gyammwe emirungi kubanga omulimu guno mukulu okubanga amateeka ga Allah gatangaazibwa ensi eyimiriddewo okubeera emirembe kubanga amateeka ga Allah gakyateekebwa mu nsi era kyobola Allah subhanahu wa ta'ala nti wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allah tasobola kusaanyawo nsi n'ababonereza abantu nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akyaliwo era Allah tabaraka wa ta'ala tasobola kusaanyawo nsi nga mukyalimu abamwegayirira okubasonyiwa be basiraamu abasomesa amateeka ga Allah abaimplementinga amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala abatambuza daawa. Nolwekyo saba Allah abavu mufa abeere nga atugagawaza abalina amabanja mufa gatumalire atuttire ku busiraamu bwannamaddala atusonyiwe ensobi zaffe ze tukola mu butanwa ne mu bugenderevu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.